nze okukulekera omusajja mutta nange nenetta rape wenkuwulira nti ofulumya obufumbo nja kulinnya Alien Skin ekyo genda mu State House emisana okulaba President Museveni ogenda kukyejjusa obulamu bwo bwonna. President Museveni takyalabwa misana era abafunyeemu n'abawangadde wano bamulaba kiro. Tokyayinza kubanga oyagala favor mu bantu n'osisinkana Museveni misana nebe wabadde nabo bakubuulire bebe kuro oba kamiliyoni bakubuulire tebakyayina booking oba local oba international. Nze nkubuulira obayinza mbagamba mazima toyinza kubanga oyina kyotunda wano toyinza kubanga sente zo ziva mu batamidde bia n'osisinkana President Museveni obadde ogenda mu nkukutu ne biba byambu ye science wa wano. President Museveni atuusa akaseera abantu bamukoye nkubuulira kyovula tuperereza muteberereze akwate ente bagiwe mutabani we era alien ogenda kulaba ebigenda okuddirira ge mazima gennyini teriyo yali asisinkanye President Museveni n'asurvivinga nabo bennyini be wabadde nabo bivuru babikolawa bebe kuru yasigaze eki kyakiwaatule kamiliyoni n'ekuba ennyonyi taba nayo abamuliranye nze bangamba nti n'amafuta gamulema agajje motokeeka atani aba booking babade bakyakulangalanga neze bannayuganda mbamanyi Museveni okuvula yateeka omusolo ku bia abadigize baakoowamu ku muzeeyo oyo ate nga beweetaaga ekyokubiri bagenda tandika okupiiningako okulya ssente z'omuwi w'omusolo mwali eddwaliro ly'ekiruddu mulimu byotayinza kusobola nva Museveni muwagirira eno sagala mu miitinga era nze amagezi nga muwakati mugamba kimu nti abantu bajoze eggwanga lino babye ssente z'abantu abanaku entebe giwe muwoozi nze kyenkubira Museveni nze nagaana okumiitinga Museveni nagaana sinza kumiitinga president yawa orders zinyigiriza abantu bange ba muntobazi nga tabawadde wadde transport yabatuusa mu kyalo nagaana obe banga lye muwagiridde nga sikufuna munkuleke nayenzo omutima gwange gujja kuba musanyufu nga Museveni akutte entebe agiwadde jje nomuwooza takyaliko nnyo bibuuzo era mubennyaya n'okulaba mu nsi eno n'okusisinkana mu Uganda alyogo yejjo nomuwoozi Kayine Rugaba ne Museveni aliko ebibuuzo bingi Museveni aliko ebyokunnyonnyola bingi Nzandi mbabulira kati Alien Skin my brother simanyi bwe wagubaze naye gonna ngulaba guli 00 kye kituufu teri yali asisinkanye Museveni nga muyimbi n'asigala waggulu okuleka nga omaze kukola kuba bennakulabye nabo baasooka kukola eringa follow back position nti music bw'aba aserebengeddemu tugende batuweeyo ekisawo. That's the reality. Nze nkugamba mazima ate namwe abayimbi abakyali eyo mwesonyiwe bannabyabufuzi oba president obani mwe distancing mu byobufuzi mukole sente za mwe ge mazima gwe mumpeyo atakaabye nga asisinkanye Museveni mumpe. So Alien my brother you did a very long mistake. You did a very long decision okusisinkana president emisana ogenda nga kamera ziraba watomedde olutomera lwotalabanga staff eva wa mali eyo ngo yagala genda bweru bakutwala sente zoteekamu nga vize kuli mu ngalo ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana mu nya ojja kuba bafuna baterevu betaaga bawala n'abalenzi genda kola mawanga nga Qatar, Kuwait, Dubai ne Saudi Arabia kirina miliyoni 1.5 ye salary ba waitress ne ba waiter miliyoni 2 ye salary bakusuza bakulisa bakujjanjaba interviews zigenda mu maaso oba ye mutie noti 7 mukaganya 17 45 27 akasente ko kuteekamu nga visa omaze kugikwatako ntegerekese kati Alien Skin my brother wakoze bulanda teri asisingana President Museveni misana nasigala mirembe awa top 10 Museveni obadde ogenda n'omulaba mu nkukutu kubaliko ebibuuzo bingi kati aliko ebibuuzo by'abali sente z'omuwi w'omusolo ne batakwatwako abantu bakulaba batya aliko abasendebwa mu ntobazi ne batakompensating bwada akasawo ka seminti omuntu agenda atandika obulamu. President Museveni nze ndaba takyavaako adiisi tumwadvising kimu nti muzeeyi abamafia bawana abaana bakutegeera kati mesadi zonna abajoge eggwanga lino balikola lwakuba nti bakulaba muzeeyi tokyalinamu maanyi gabogola kwata engabo n'entebe ogiwejje n'omuwoozi ebisigadde obitulekero bibanje Piero yu
Baana bange mwenna abobuwala boyagalanga ku musajja w'omuntu wesirikiranga n'olya buli sente. Wango okimanyi kyokolo kikolera mu nsobi. Obujja ku bakazi kya butonde. Era njagala mukimanyi nti abakazi bantu abasingayo obugumiikiriza. Omusajja bamwendako bwenzi unaku lumu bwati n'akugoba. Naye ng'omusajja yakakwendako ku bakazi abawera 80 ng'osirise. Naye yo yenda yo. Nagambanga bw'otali mukazi nga bw'otagumiikiriza nga bw'otategeera genda beera n'oyo omusajja naye nga ye buli lunaku akikola repeatedly. Kegamba yetafunayo kadde katuula mu bigere byo. Nze kino kikakasa eri bamalaaya mwenna. Nze okukulekera omusajja mutta nange nenetta. Tewali mukazi ennanga malaaya gwe nsobola kulekera musajja gwe njagala. Mmujjawo nange nenejjawo era ne muggulu n'omugenda tulina kubeerayo babiri. No sense oyo simanya mbondiko textinga mugwe bawonze mulina nkubira bawa gesimu gwakwata nja mukugirawo nga tonalina na kiwamufunyemu nange nejjewo fenna tufiirwe tulabe bono jje okuziika nga go waviiriddeko obuzi era nsooka na textinga omu ku baganda benti muganda mwenyenda mmujjawo nange ndi mukwejjawo naye oyo ye malaaya gwe mulina okukwata yamuviiriddeko obuzibu naye bakusiba life imprisonment wayonoona marriage y'abantu bakusiba obeereyo ofiireyo naye nga ffe tuli eno mugeyeena tukyegatta na ne mugenda tukyegatta tosobola nze kunzija ku musajja angulira mmere aweerera abaana ampadde wensula mboli malaaya bwenda banga byonna biganye nze naye nga twolekera ate mmala kuwayo n'ennamba yo mu baganda be oyo yaleetedde okubanga nze ne muganda mwe tetukyali balamu era tugalamidde wano ku buliri tuli bafu nange nga neewa ddagala era bwenda banga eddagala liganye okunkwata nze mbeera n'akambe mu kisenge nga neesalaasala bangamba bw'osala wano ng'ogenda aba sisa mulekayo yekka ate anyiigire nti munnaye mukyala wanzita gwe n'osigala baba there are people who are tired of living even nze nakowa n'okubeera ku nsi eriko abantu b'ettima eriko abantu b'enkwe eriko abantu b'enge eriko abantu abataagaliza ku nsi kuno kuliko ekika kya buli muntu n'atakuwanga mulimu n'avayo n'akuyita omubbi n'atakusemberangako n'akuyita malaaya n'atakumanyi n'agamba nti oyo mukazi mubbi at least mbeera eyo mu nsi enkalu mu ttaka naye nga sirina gwe nja kulekera musajja wallahi billahi tallahi okweyambulira ku ntaana ya mmange n'ekitange sirina gwe nja mmulekera mpoze yamunsookako wabanga yankijjanya oyo nsobola omumulekera naye bano abagenda okujja nga nze mulina wewe mumanyiira n'okumanyiira genda osome mu byafaayo by'omugenzi maama wange owulire nga bwe yasaba okufa ne bbaawe era bwe baafa bombi sina muzanyo ku muntu gwenjaga bane oyagala omuntu noyagala omuntu olabedera nga toyina bulamu watali oyagala omwana w'omuntu notukane kubazadde abamuzala nogamba oba maama ono muweeki sagwe mulaba ndina mukusonda mmotoka yakwebaza bamuzaala otuka notuya maama we nogamba omuntu ono mwe yazala omusajja alina kumpisa aswala bane waliwo omusajja katonda bwakugondamolako omusajja nogamba bannange nkoze ntya this person is too much primaya kyogera nti there are some men that are good okubeera nabo ng'omuntu ali too good okubeera naye nogamba nyinza kola kikanekakanye kati goveri ng'ojja owuzuumya amatama nza kulemererwa wakiri nnyo noona sikyagaana kubeera ku nsi sikyayagala tosobola kunzija ku muntu rape wenkuwulira nti ofulumya obufumbo nja kulinnya okwo kwonna kugezesa kwa katonda akugezesezza ate nga akozesa media obufumbo bw'okubanga busaanawo naye mukyala munnange bawa akwagala toseguka katonda akozesezza bamalaaya okubanga bakusaanyaawo bamalaaya boogedde abasajja bo benda mwana wa maama benda toseguka benda kiri ekiwuggwe eky'okukoowa ebitundu by'ekyama ebipya bana ebitundu by'ekyama ebipya omuntu ebitundu by'ekyama by'abata omusajja nga tayingirangamu tebibanga byaluddemu kati ebyewaka abaabiruddemu n'agenda akyuse ku oyiro ng'era bw'omanyi bw'oli entulo ozikoowa n'olya ku nnyama naye era amala n'akoma n'agamba nti naye ennyama njeetaaga so beerawo ng'okimanyi ende ajja kufuluma ayende mukyala toseguka ffenna otusinga emikolo twagiraba wayitira mu mitendera gyakukukwana gyakuproposingira gyakutegekera gyakukutwala wamwe byonna bikoleddwa ng'era naawe okyakayana ne bamalaaya ti malaaya kutte n'ataaka vidiyo
pozi nabagambye sigenda kulwanira musajja. Sigenda kulwanira musajja. Sigenda sina sa kulwanira musajja. Naye nkusanganga naye. Ojja okumanya nti ekyanyimpa waza. Kyantula wakati mu magulu. Kusanganga. Manyi mumanyira. Be left right and center. Hey. Chichin situze ebyuma. Kusanganga. Manyi mumanyira. Repeat over ku musajja. Sebo bakibuuza. Wamba pulengire ku audio mujiwulire. Bamubuuza. Why did you do that? Why did you do that? Yes, you know, twayawukana. Lwaki audio zezo obadde okyaza. Butika kyamatama mu marriage ya munno. Obutika kyamatama mu marriage ya munno. Tewali agenda kusanyawo obufumbo bwa muntu yenna. Kama bani baya, we shall fight you. Bamuloza buli muntu yenna agenda kubeera malaya wabweru wano.